dda gala tukole mu nsi muno. Siri Katonda naye ndi mukozi wa Katonda kumwogerera mu nsi, era mbagamba gwe ampulirizawo woli wotudde ku bizinensi yo, ku mulimo gwo, mu kidduka kyo, mu famire yo, mu ntambula zo. Mukama Katonda akuweeremu omukisa, n'ebyokola byonna abiwa omukisa bitambule, ate akugaggawalize mu ekyo ky'okola. Gamba amiina kyokka kimala, kubanga Mukama Katonda akebera mitima gyaffe, era gwe akyogedde Mukama amaze dda akikukolera guno omwaka, era agenda kwakukolako nsonga zo, agenda akolako nsonga zo zonna. Ojja kuwa bujulizi ng'onkubirako simu eno 0756042964 0756042964 oba 0772221135 0772221135. Abanayuganda muwulidde bingi mu matu gammwe, mulabye bingi, naye si buli muntu by'owulira biba bituufu, ate si buli byolaba biba by'amazima, kubanga oba tobinako bujulizi bwonna oba kizibiti kyabyo. Lwaki njogedde bwe nti bigambo bingi byogeddwe ku Pulezidenti Museveni naye nga si bya mazima, ate byogerwa abamuyiganya, abatamwagaliza, abamukyawa kwonona linnya lye, ate naawe abiwuliriza n'obikakasa mbu bituufu, naawe kennyini kuliko abakwogerako bubi ate ne babikakasa, ate nga bakuwaayiriza, ate nobooseka nabo n'olya nabo, manya nti tebakwagala obeewo mu ekyo ky'oli mu kkola. Era nze Nabijjaako omuto saagaliza muntu yenna kufa mu bintu bya kisiru bwereere. Muzeeyi Museveni mumuweemu taimu ye asavinge amalirize lugendo lwe nga bwe yalutandika, agende mirembe, naffe tusigale mirembe. Naye abamwogerako bubi mumuggyeko wolokoso zammwe, ate musabe Katonda kirabo ky'amagezi agatya abeekulembeze bammwe, ate mutye Mukama Katonda kubanga magezi we gatandikira. Abawuliriza bigambo bya lumbuye n'ebimulaba si ge mazima, naye abasiba kiwaani n'ageta ebitaliiyo bonoonye n'ageta ebitaliiyo kutiisa mmwe ababigoberera ne mukola ebitaliiyo, kuleka famire zammwe mubiveeko, mukole bibayamba, mufe ku mudaala gyammwe, mukole binaabaleetera magoba si maziga. Abavuuka muleke wolokoso, mukole n'amagezi gammwe, muleke by'okwagala by'amangu. There is time for everything that God prepares for each and every one. Let us give our President Museveni a chance to serve and finish his term peacefully. May God bless you all the Ugandans. I love you. Message for you. Read Proverbs 9 verse 10 to 12. Your Highness Late Olanya, may your soul rest in eternal peace, and may God protect your family and your parents plus your relatives at large. Bye.